No. They will take you away. I want my children. I think my children are not. I'm telling you, 6-year-olds should be taken to school. When they murdered their baby class, give me the children now. Nga abaana bana be battiddwa mu bukambwe akigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okello Onyum ono azeeko ku daycare center eyagaba early childhood development ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo. Gabadde Maziga, Miranga na Biwobe awamu n'okwazirana ku ssomero ly'abaana abato ka daycare oluvannyuma lw'omusajja alirumbye n'afumita abaana era bana poliisi ekakasizza nti bano bafiiriddewo. Abanene mu poliisi baweddeyo okulaba nga embeera eno bagumya abazadde okudduukirira nga n'akulira poliisi Abbas Byakagaba talutumiddwa mwana. Abatuuze babadde batandise okwekumamu ogutaaka nga n'ebipiira kw'ossa n'ebintu eby'enjawulo babyokezza ku makubo olw'ekikolwa omwami ono kyagenze mu maaso n'okuba ng'akola. Abazadde abamu babadde ku mirimu bavuddeyo kipaayoppaayo bazze nga ne Nabujjo simufungize we bawulidde ekituuse ku ssomero. Byonna tugenda beera nga tubikuwa. Agabadde amawulire ag'omu nkuubo nti mukyala wa General Yoweri Kaguta Museveni era Janet Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo nti mukosefu oba mulwaddemu gabadde mu nkuubo, but General Naraiso avuddeyo n'agamba nti General Museveni yennyini yamwegambidde nti omukyala abadde mulwadde naye kati yakubye ku matu. Tugenda beera nga tulaba ebigambo bya General Naraiso byatugambye. Mu ngeri emu waliwo olutalo olugenda mu maaso ku X eyo nga luli wakati wa General Muhoozi ne n'omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima. Olutalo luno luva luddawa? Tugenda beera nga tulukuwa. Lutuuseewa gwe tuula kalira. General Muhoozi atuuse okugamba Winnie Byanyima lwaki nsumulula? Lwaki nsuna nga ate nina okusumulula? Katugumiikirize. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije nabyo tubirabe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mwanyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muuko naye nga kati akubye ku matu. Amiina. Ali okay. Katwongere omusabira atererere ddala. Mwongere okusaba naye munnange byonna biraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ngamba katusabe oluggalawo oluggi. Ngodda ku bibyo. Tebasaba abantu. Kati tumusabire ate ne Uganda naye kati mune twagimanyiira, ffena twagimanyiira kubanga nze bambika leero, olulala bambikako wali omukwano gwange mu magye najja ne kuleeti 2 ez'okunywera mu lumbi ne tuzinywa naye. Ezabia. Uganda kubika, kuvuma, oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate kyalimu ICU. Kati ebyo twabimanyiira na kati bibadde babyogerako mama yafudde yakoze atya naye mama gyali mulamu. So ye General Naraiso ng'agenda maaso n'okutangaaza eggwanga ku mbeera y'obulamu bwa minisita ow'ebyenjigiriza era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni. Bingi ebibadde biyitiŋŋana ku mutimbagano wano ne wali nti yakoze bw'ati.
but General Race avuddeyo ndowooza n'aclarifyinga ku mbeera y'obulamu egenda mu maaso sides eyo, but ekyenjawulo wano kyendabye nti akonfaminze nti abadde mulwadde. However much waliwo abadde bagamba nti nedda nti yafudde, naye twalabyeko ne munnamawulire gwe baasibye olw'okubika nti yabika. So nagezezaako noonya katambi ako yabikira ne kambula, era wabeerayo yenna akalina ojja kampaako tulabe, naye byebyo ebiva sides eyo. Minisita w'ebyenjigiriza mulamu oba yakubye ku matu, embeera kati ewoomye eddigobe. Anyway, tuveeyo tugende mu battle eya General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi y'omu ku bantu abatanyigirwa mu ttooke. Ndowooza tukozese ekyo ekigambo. Emirundi mingi tuvaayo ne tuwa opinion ku ebyo by'aba awandiise, naye opinion zino teziba za nkomeredde, kubanga n'aba awandiise aba alina ensonga lwaki awandiise. Aba communicatinze ng'obubaka bwe either butuuse mu bulungi gy'abwagala oba nga butuuseyo mu bubi, but eyo ebeera opinion ye. Kakati leero avuddeyo n'ayambala Winnie Byanyima. Bano balina bato, yes, tuzze tubalaba emirundi nga babbiisanya, naye era emirundi mingi olaba nga General alumba nnyo. Kati ensonga eno yavudde ku ki? Gye buvuddeko, General Muhoozi yavaayo n'agamba nti bakooye ng'ensi ekooye olutalo lwa Iran mu Middle East awo. Bana tumanyi Middle East kye kitegeeza eri ebyenfuna by'amawanga gaffe gano agakyakula. General Muhoozi n'agamba tubikooye, olutalo luno tulukooye, era n'agamba nti ajja kuwalirizibwa okuluyingiramu, ne bw'aba nga alugjamu aba ajja ku sayidi ya Isirayiri. Kitegeeza bw'ayimirira ku Isirayiri aba agenda kutimpula ggwanga lya Iran. Kakati Winnie Byanyima ng'omuntu abaddeko mu nsonga za baziyita batya, national relations, international relations, enkolagana y'amawanga mu badiplomaati, n'avaayo n'ayogera, kubanga Winnie Byanyima omuteeka mu badiplomaati. Yes, yaliko akulira ndowooza UN, aba muntu munene nnyo 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 nnyo. So n'avaayo naawe endowooza ye ng'omuntu, endowooza ye ng'egamba etya? Ng'agamba Uganda is laughing stock of Iran's embassy in South Africa. This must stop. Ugandans, our national defense, our region and international. Tekaweddeyo yali atugezaako kututegeeza nti bannange, enkolagana y'amawanga gano nkulu nnyo. Tetugezaako kubeera nga tugikkakkanya okugituusa ku sseeryo ery'okumala googera nti nze tugenda kukuba Iran, ife tugenda yingira mu lutalo, nga nedda. Waliwo ebintu engeri gye tulina obikwata mu nkwata eri diplomat erina okutunuulira enkolagana z'amawanga. Enkolagana z'amawanga ng'otunuulidde ne bannansi bannayuganda oba bannansi ababa bagenza okunoonya green pasture oba bagenza okulaba obulamu obulungi oba okunoonya obulamu obulungi, nti by'oyogera oba gavumenti byeyogera biyinza okubakosa. Kino si kyakusekererwa era si kyakuzannyisa buzannyisa enkolagana z'amawanga. Kakati General Muhoozi azze leero n'agamba, this old stupid woman, if my father did not beat you enough,
in 1985 and 86, trust me, I will. Omukadde ono, omukazi omusirusiru, omugwagwa oba omutooletole, bw'aba kitange teyakusekula kimala mu 85 ne 86, nkusuubiza nze nja kukusekula. Nkusuubiza nze nja kukuwa. Nze nja kukuwa. Jeno Muhoozi agamba Winnie Byanyima, I will. Trust me, I will. Obiwulira? Waliwo akatambirwa kuba kirabika tetukayinaawo kumpimpi ne gyekali eyo mu archive. Winnie Byanyima we yali ku kitebe kya NUP n'agamba nti Jeno Museveni akuze, mpulira mbwe ayagala tukwasa kino kitabani kye ate kitamiivu. Neŋŋamba. In fact neyo statement era Jeno yavaayo n'agyogerako naga gwe weewaacha weewe. Anyway, kale byebyo tuveeyo tugende ku ssomero eryaguddeko embeera. Abanene baweddeyo, abanene baweddeyo mu poliisi era nga bano bakulembeddwamu akulira poliisi Abbas Byakagaba atuukidde ddala ku scene ogenda okukakasa embeera eguddewo ey'omusajja atanaba kutegeereka bigendererwa bye na biruubirirwa bye, alumbye essomero kumaliriza ng'abaana abawerera ddala 4 abajje mu bulamu bw'ensi so ng'ate abalala baddusiddwa mu ddwaliro. Gw'olengera yakulira poliisi Abbas Byakagaba, tutegedde nti mu bafudde kubaddeko omwana omuto omuwala omu yekka so ng'ate abalenzi babadde 3. Bano battiddwa wali eggaba ku ssomero erimanyiddwa nga Childhood Development Center Makindye wano mu Kampala. So omwami agenze maaso n'okubeera nga atirimbula atta abaana bano, ategeerekesa amannya ge nga Christopher Okello nga wa myaka 34. Mukadde kano ali mu kaduukulu ka poliisi e Kabalagala. Uganda Police ng'eyita mu mwogezi w'ekitongole kya poliisi amanyiddwa nga Lushoke evuddeyo n'ennyonnyola ku mbeera etuuseewo ku DKM omusajja gy'atugumbudde abaana nga kubasse asingako obukulu wa myaka 3 gyokka. Asinga obukulu wa myaka 3, abalala bali mu myaka 2. Omwogezi wa poliisi avuddeyo n'atubuulira omwami ono mukadde kano ali luddawa, bamuwagaza ki, kiki kye bali mu mukozesa kati na kiki kye bagenda okumukolera oluvannyuma lwa bino byonna. Katusooke tufune omwogezi wa poliisi Lutomo Lushoke ng'agenda maaso n'okubeera nga atunnyonnyola. Olwokuna nga April 2026 twafunye ekikangabwa eggaba omusajja omu bwe yakakanye ku ssomero n'atuusaako abaana 4 obulabe era nga abamiziza olusu, nga bano abaana babadde basomera Gaba Early Childhood Development Program Daycare Center esangibwa eGaba mu parish y'eGaba Makindye Division mu Kampala City. Ono omutemu amanya ge tusobodde ogafuna nga ye Okello Christopher Onyum era nga wetwogerera nga Uganda Police Force tusobodde okumukwata ng'era ali mu kaduukulu kaffe. Amanya ag'abaana abagenzi mwe muli Etteku Gideon nga mulenzi wa myaka
ali mu myaka nga 2 egy'obukulu. Kayise Alungat nga muwala era nga naye ali mu myaka nga 2. Ignatius Serwanje ono nga naye ali mu myaka nga 3. Then ne Ryan Odeke nga naye ali mu myaka nga 2. Bano bonna nga ba deke ya sente eyo gye twogeddeko. Ono suspect wetwogerera nga bwe ngambye ali mu mikono gya police era nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso okutegeera ki ekiviiriddeko ensaga eno n'ebintu ebirala byonna ebiyinza okuba nga byekwasa ku bibaddewo leero. Uganda Police Force tutuusa okunyolwa kaffe eri famire ez'abaana bano abagenzi n'okugumiza abantu nti tujagezako kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti abaana bano tubafunira justice n'okulaba nti omusango guno tugugoberera paka we tunasobola okulaba nti ono omuntu tumuleeta mu mbuga z'amateeka. Abakulu bavuddeyo nga bwe mbadde nkutegeezezza abatwala poliisi nga bwe nkugambye agikulira Abbas Byakagaba abaddewo bulungi nnyo asobodde okubeera ng'ajja olw'ekikangabwa kino ekiguddewo. Si yekka azze n'omukulu omulala era mu poliisi. Abakulu bo basobodde okubeera nga bajja ebyaddala okulaba ng'embeera eno bagikwasaganya. So byebyo omwana abaddeko omukulu ali myaka nga 3. So amasasi gavuze okumala akaseera sobola okugatuteerako then tuve ku mboozi eno. Era nga wano Inspector General Police Abbas Byakagaba, AIGP Frank Mwesigwa n'abalaba senior official bavuddeyo bonna. Embeera eno esitudde abanene. Ebyaddala si kya bulijjo okulaba ebikonge nga byonna bisitukiramu. Ng'era bwe kitali kya bulijjo omuntu okulumba essomero abaana abato kaddekeya oli n'agamba nti nsanjaza abaana. So tekibadde kya bulijjo wabula n'abakulu bino tebabitumiddwa mwana babitaddemu engatto. Awo nno obuvunaanyizibwa mbulaba era mbulabye. Mbaga ntolaba singa kino kiba kikolebwa nga wabeerawo embeera tulaba basiniya bonna nga bavaayo ne bagamba abaaye eno embeera tugidduukiridde tutya. Nakubeera kyandibadde kirungi etaasibwe nga tennatuukawo. Naye ndabyewokko ndowooza obuvunaanyizibwa abantu bano bonna okutuukawo kikolwa kirungi. Kikolwa kirungi ebyaddala. However much obulamu obugenze bwo tebudda naye obaawo twandibaddewo ng'ate tubanenya somehow somewhere
naye ndowooza bonna okutuukawo nze kinkoze bulungi ng'omu okubalaba nti bazze ku scene kikola kirungi. So mu ngeri emu waliwo omukyala era omu ku babadde balina wano abaana. Njagala tusooke tulabe ku mbeera ebaddewo. Tusooke tulabe ku mbeera ebaddewo then tukomewo. Okay? Ojja kubeera nga ogituwako katono. Wanji? Ayeyo yennyini. Gituweeko. Yembeera sebo oba nyabo egenze maaso. Ojja tuwaako ku muzadde oyo ndowooza amawulire gamutuuseko ku mulimu gy'abadde nti omwana wo gy'ali si birungi, abaana bana bafudde. Omanyi amawulire gakutuukako eyo, ky'osooka okukola kudduka misinde, kubajjukira tekubadde nti lino linnya bwe liti linnya bwe lityo. Oyinza okugamba oba mwana wange mukazi wattu azze ndowooza nga n'okuwunga awunze, azze nga n'okuwunga awunze. Tusooke tulabe katambi kano kati ekyo kye bayita omuzadde. Omuzadde sooka omutwe. No! They will take you away. I want my children. I think my children are not. I'm telling you, 6-year-old should be kept in this school. When they murdered their baby class, give me the children now. I want to be carried. I was calm until you carried me. Let me tell you, all of us are not going to keep quiet. Give us our children and you handle us. There's a humane way to do this. You can't traumatize children by keeping them there. Give us our children. Or go and explain to my 85-year-old father what has happened, because I can't. I have no words for it. I have no words for what has happened. Give us our children. Our children. We want our children. We want our children. Give us our children. You can told me. All you're doing is doing further for. Kale, yembeera otunuulira ekisajja ekissa abaana n'obuuza kakati ebiruubirwa n'ebigendererwa bibadde ki? Ebiruubirirwa n'ebigendererwa ebya kino ekisajja wallahi bibadde ki? Ossa abaana b'abantu omwana wo wamusindise n'omuleka n'ogawaaye kaŋŋende ngiye 10 yino Easter etuuse nga bakuwa amawulire nti afudde mu byekisiru ebyekisiru. So Rachel Kawala mwogezi wa poliisi ndowooza avuddeyo n'abaako by'atugamba akakasizza nti oba konfaminze omuwendo gw'abo abafudde era katumufune. Nga abaana bana be battiddwa mu bukambwe, kigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okello Onyum, ono azzeeko ku daycare center eyagaba early childhood development. Ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo, ng'abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe
naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa okuggwanika okujekebejja. Ensonga emuviiriddeko ekikolwa kino temunnaba gitegeera. Ensonga lwaki akoze ekikolwa kino tembadde tunnagifuna. Tumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ake Kabalagala, ng'era ono tugenda mukolako interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba Kadikeya Center kano. Nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino ng'asaba kifo akuadimitinga mwana we, naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era asseeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'afuddeawo okukakkana ku baana bano n'abufumitamita nga naye tuli mu kunoonyereza okuzuula ki kigendererwa ki kyamuleetedde okukola ekikolwa nga kino ng'ekikolwa kya nnaku. Okay, kale ye omukyala Rachel Kawala ng'agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola kiki ekibaddewo kyekituuseewo, but akakasizza nti abaana bana zembuyaga ezikaza engoye mukadde kano kennyini. Producer ogenda tuyambako otufulire ku kifaananyi ekifaananyi ky'omwami bamuyitaani ono eyabadde anoonyezebwa drone. Amawulire ge tufuna munnamawulire galaga nti ono yayiseemu yafulumye eggwanga. Civil rights activist era nga munnamawulire Norman tumuhimbise naye yabuzeewo oluvannyuma lw'ebigambibwa nti abadde alisiivinga oba abadde afuna obubaka obumutiisatiisa okumutta, era okuva ku mawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa, agatanaba beera nga gakakasibwa, galaga nti ono yafulumye era galaga mbu ono yavaayo n'alaga amawulire nti mukyala General Yoweri Kaguta Museveni mbu yali ali mu kkoma. Era no batugamba nti after he published unverified news how the first lady was in coma, nti yafulumya amawulire agaali gatanaba kakasibwa ng'agamba nti first lady ali mu kkoma. Okusinziira mu bbaluwa gy'alese ng'awandiise, twakulaga akatambi ako awo nti drone zaali zizze wakaawe era ogiraba osobola okwekkaanya waliwo omusirikale ali mu uniform. So kati alese ebbaluwa. Okusinziira ku bbaluwa ewandiikiddwa ng'eraga nti yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 29 2026 era bw'etyo n'egenda mu maaso n'okuba nga esharingibwa ku social media by fellow activists. Kiza Aaron Kiza mumumanyi munnamateeka abadde nnyo misango gya Kano Kiza Besigye ne lwe bakwata looya wa NUP Aaron Kiza yaliyo. Ebbaluwa eno Aaron Kiza agifulumiza oba yagifulumiza ng'ennaku z'omwezi 31 yeyo gy'olengera. Nannyini yagiwandiika 29 omwezi ogwokusatu, naye Aaron Kiza agifulumiza oba yagifulumiza ng'ennaku z'omwezi 3 ng'eraga nti tumuyimbise
ng'alaga okutya ku bulamu bwe era n'agamba nti we munaasomera ebbaluwa eno nja kuba nga mpiseemu era ng'agamba nti abakulu mu state bagezaako okubeera nga bamukwata era nga bagamba nti ono yayiseemu kati eyo ebbaluwa ye eyo ojja yono ebbaluwa ye yeno ojja gituddizaako ku screen agamba dear countrymen fellow ye nga sigiraba bulungi so yeeyo kyoza ngifunire kuno sobola ogijjayo okugiraba obulungi n'ebigambo bye. Omukulu ono agamba nti bannayuganda ab'emikwano bannayuganda bannange we munaasomera ebbaluwa eno nja kuba mmaze okufuluma eggwanga n'ekisinga obukulu kwe kubeera nti nfulumya eggwanga olw'okutya okuli mu bulamu bwange. Agamba nti it's likely that by the time you find this letter nja kubeera nga nayiseemu. Ebbaluwa eno mpanvu give a 40 of so ye ebbaluwa naye nga yo yawandiikiddwa Norman tumuyimbise tumuyimbise naye yafulumye. Simanyi oba mulaba nti nno abantu bafuluma eggwanga lino bagenda. Simanyi oba mukiraba nti abantu bafuluma eggwanga bagenda. Ne bw'otandika okutunuulira ensonga ezibatwala ziyinza okukubuzaabuza mulira. Ziyinza okukubuzaabuza ebyaddala. Tufiirwa abantu abalungi mu ggwanga. Naye ng'ensonga ya byabufuzi. Ng'ensonga ya byabufuzi. Kubanga kale omuntu mumusindikira warning n'amanya nti nakoze ensobi, yes. Ne mutateekawo ntiisa. Cause guno mulimu gw'amawulire guno kizibu obutakola mu nsobi. Anytime okola ensobi ne bw'oba okoze ensobi kyandibadde kirungi oli najja n'akuwooninga n'akuwa warning. Naye so byebyo tetugenda kubeera nga tusukkako wano. Tetugenda sukkako wano. Nsaba Katonda abatukuumire. Tugenda kujja n'ebinaaba bitambudde oba ebinaaba byegasseeko. Tugenda kubeera nga tukomawo. Yeza Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda mbadde ne Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa kuuma eggwanga lyaffe tukuume naffe ng'abantu otutambulize mu bulungi obwereere. Ssaabasajja Kabaka awangaala.